Obunyuma bwe guba gutandika so gumanyo omukwano gwa Jacob Omutuuze ne mwana muwala amanyiddwa nga Doreen Nasasira guno gubasaza mukabu era nga kati Doreen takyayitibwa Doreen Nasasira wabula kati ayitibwa Doreen mukyala chairman oshekedde bunnamwaya era ogendeyo gamba osiyota no mukyala chairman abakazi mubala bakabasajja banyuma nate bakabasajja bakubya naye bannange abakazi mubala nakakasiza Osmero Lawrence mu just difference ya mwezi gumu n'ekitundu Doreen ali amaze okunyweza ekya muka chairman bwati ng'akikutte. Anyway, I want to say congratulations eri omukulu amanyiddwa nga DJ Jacob Omutuuze ow'okuddembero FM okuvanyuma lw'okusoyalinga newankubadde banywadde bagamba tajja kulayira tajja kuyita mu biti emisango yabowa National Unity Platform yabowa People Power ebyo nena babitadde ebbalira ng'omusango tugulinze kubeera nga akola ki nga gugenda maaso mu kooti kati munnange Jacob Omutuuze ono yabadde n'omukyala gw'ensuubira okubanga ye maama we muwala we saamulabyewo kali muwala we omuto the young girl saamulabyewo nene mulaba n'omukyala omulala ffe nenange twali tumanyi era ebifaananyi nga bizunganya ku social media beekubya bayambadde engoye zifaanagana bali mu photo studio bayambadde red ne black ensonga zadde nyingi era ensonga zino zalumiza nnyo Lawrence omutwe not until we twagambye what is the occasion Jacob yadde akubye suit nesuuti y'amaanyi esuuti nga ya navy blue ng'omukyala akubye ekitengi anyiridde neŋŋamba gwasosokula Doreen nga ebintu bye tebirabika bulungi okimanyi Lawrence Jacob yavuga bikabikako maama so that abantu tebagiraagira nnyo but anyways kankutwale bunnamwaya ewa chairman omulonde era ayamaze dde okulayira chairman we bunnamwaya that is DJ Jacob Omutuuze ng'alayira then tukitwayogeddeko naye small time wali 30 second n'atugulya byagenda okukolera abantu ne biki ebintu ebimu koyo byatatidde then tugenda kwatugenda maaso tubeerabira muno the show is proudly sponsored by bannaffe aba King Montage Studios abasangibwa ennankula yawo ku bitaala ekizimbe kya Prime Tower level 3 studio eri ku D04 yambuka oba ebifaananyi ku mikolo ku mbaga ku kwanjula ku kuyinjirwa gendayo ojja kuba ate naawe bakuyisa bulungi nnyo. Mr. Jacob Muzeeyi kaka that I will faithfully exercise the function of LDP chairman of Bunama Division Council and shall uphold, preserve, protect and defend the constitution of Uganda, bifaananyi byaffe observe the laws of Uganda, that I shall support and Bunama Division, so help me God. Chairman, agenda kuteeka bear true allegiance to the Republic of Uganda, that I will preserve, protect and defend the Constitution of Uganda, so help me God. Era muwene ekifo kye aveeyo eri mu lwokaano ajja wano mu maaso kati omukolo oguddako gwe gwa chairperson abadde mu office essaawa zino okuhanding over office Twina Local Government Act CAP 243 Bible ya local government nti interpreting abulungi nnyo emirimu gya local government so nayo ojja gikozesa okuyambako okuweereza. Then twina Public Finance Management Act nga ya Public Finance Management Act 215 ena n'ebyensimbi. Ebintu bino bikuyambeko era okuddukanya office. Wogidde mu office nga twamala dda okwaprovinga budget y'omwaka gw'ebyensimbi okutandika July 1 paka ennaku z'omwezi June 3, 2022 23 office yonna amagye kwasiza. oluvannyuma lwa chairman okutwala instruments of power era town clerk agenda mutwala mu kifo kye wali ekitongole olw'omukolo gwa leero naye nga office ye chairman ono gyagenda okutuulamu kati ye municipal mayor kakati tomanya genda maaso DJ. I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established.
ina farms ziko kukoleza omusango basically njaga ogamba ko bachaliba abekibina kyenva baita NUP abanonyisa swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Kola bwe kimwe kigenda mu maaso obagenda mu kooti obakola iki olaba nkukubira mu kalulu olatero mu simanyi mu kooti maaso ku lutimbe no problem. Abantu abali tebakukkiririzaamu kuva ku byokolera kuva wano wennyini mu bantu bo obawa bubakaki abalimu eddembe buli muntu alina eddembe okuwooza kyalowooza. Lugove James, swear in the name of Almighty God, solemnly affirm that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. I, Lugove James, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will be faithful, bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Jana ndali mu Uganda kale nja kukugamba nenga doni simukyala doni nchali wange nnyo nga wokiwulira wala kyana abakyala it's okay goba ifaizo cameraman ono musajja atabbo munno yamakingisa abagabo era ono musajja ono mu ekitiibwa kubanga bamukibiina kyenvaamu era tugera kwabika naye mu kooti lwaki temwesotinga principal tasobola basotinga nga mu abantu principal naye bani gwe musajja tubyamusukkako oba mulimu ebintu bitalina kunenya principal. I, Sematimba Emmanuel, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. I, Sematimba Emmanuel, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Genda okugabira buli zone beso abiri tanasina kuva mu court mara kuva mu court then lukakola kabati ekyo kaza bachali bangi bonna bali abagati akubopati patena kugwa mara ko bachali bono bachali bono then lukanga bintu byonna enteje zibayira subiza ende buli zone ate byange sibyahuli akamara ko bachali bono kuja mu kamera batwali no olishuwa bagenda mu bagenda bakuba mu court siya ate tunga twabawangula mu kalulu abaya bawangula obadde kino beera nga omuntu yasoma keizi mulimu obuntu okomawo yakulabe wana bagenza awalawaali nange bosi wange mutumiddeko yakolabe wava waati pagwenzira radio gitadde osigadde ku ani akusasa radio bagiso gita obadde kiti oli mama tekavuga UCC gakola gati ani agambi tegakola mu ebyo dayo nonyereza kaizo ino kubira muna mwana nonyereza wadde okunonyereza sebo tole ebyobufuzi byo ebyolinabunamanda era nkola byalafu olala ko lavu ngenyo ebyobufuzi kaizo terera saka tubere ngobe ngabo bapukana journalist obugamba obusembayo eri abalonzi bo n'abawagizi bo obugamba obusembayo eri abantu b'ebunama division size kulwanyisa muntu yenna era sinakera ku makyakula era byenasuubiza mu bantu gye natambula badde sapositulita wano nga omanyi kibanga bikyatukooti kubamu ebintu byawabyanga kulinda ebikuwadde nsokukola abantu ekimu kibakirira so basuubiza wendi sigenda kuvaawo era ndobaka kambwezi bakyaliba nga nabagamba ku TV yenyini oba kiki oba nina kaadi oba sina kaadi ngenda kubakubakiddemu oba kiki oba kiki
Okay? Ne kooti nyina ba. Toyongera mu kintu kyonna soma erinnya lyo nga bwe Ate likola. ndi serious. Bw'oba olaba nga liko obuzibu tutegeeze. Twagala tumalirize wano ate Tuli abantu boddamu. kakati kulukako wamusekuya mu December fufu Mchala Namuli Mary Gunamwaya Mubibbi Mwami Tebandeke Godwin Gunamwaya Mwami Kalungi Joseph Kusingiri Nyanama ne Mwami Muchiri Rogers Sigula Ali mbiroto.